Ntendeza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde nze wamu naawe leero akyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Tumusiima oyo agenze maaso n'okubeera nga atugabirira, atukuuma, ate era awadde amaanyi emibiri gyaffe, ate atukkiriza okubeera nga tuli bakozi wamu naye. Nga bulijjo amaanyi amazima Kenneth ng'era olunaku olwaliro njagala tutunuulire essuula eyo-18 akatundu akasembayo ddala mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Olunaku olwo njagala tutunuulire ku nsonga gye tuyita obwetaavu obw'okutegeera enjiri. Mu Luzungu tugamba the need for getting the gospel right oba the necessity for getting the gospel right. So bwe twali tutunuulira ekitundu ekyasembayo twassa nnyo omulaka ku nsonga ey'okugamba nti Pawulo alina ebintu eby'enjawulo bye yali aluubirira okukola e Yerusalemi, era ebitundu eby'enjawulo bye yayitamu ng'ava e Kolinto ng'ayingira e Siriya, ava e Siriya ayingira Efeso, ava Efeso n'agenda e Kalisaliya, yamaliriza agenze mu Yerusalemi, n'ava e Yerusalemi n'agenda mu Antiokia. Bwe yava eyo twayogera nti olunyiriri lwa 23 luggulawo eri olugendo lwe olwokusatu ate era olusemberayo ddala, era olugendo lwe yalutandika ng'ayita mu kitundu ekya Galatiya ne Furugiya, era n'agenda maaso ng'agumya abakkiriza ab'enjawulo. Bayibuli esiriikirirawo n'etatulaga byanjawulo byaddawo nnyo mu bulamu bwe, naye olunyiriri lwa 24 lutandika nga lutugamba nti awo omuntu Omuyudaaya erinnya lye Apolo, enzaalwa mu Alexandria, omuntu eyayigirizibwa oyo n'atuuka mu Efeso eyali omugezi mu byawandiikibwa. Bayibuli ebyo byogera kwono omwami, naye ate era kyetugwanidde okubanga ate tutegeera nnyo ku ye nga kitulagiddwa mu byawandiikibwa bye twagala okubanga tunywereza ddala nti ekisookera ddala Bayibuli etulaga nti omusajja ono yali Muyudaaya, ekyokubiri yali nzaalwa eya mu Alexandria. Bayibuli etugamba eyali omugezi ennyo mu byawandiikibwa. Kye tusobola okujjukira nti Alexandria kibuga mu Misiri, era ekibuga ekyo mu Misiri kyali kyattutumu nnyo olw'amasomero gaakyo, era tujjukira ne bwe twali tutandika mu Bikolwa Batume tujjukira bulungi nti mu ssuula ey'omukago-9 ku makuŋŋaaniro amangi agaali gazimbibwa mu Yerusalemi mwalimu n'essomero erya Alexandria, nalyo lyali likiikiriddwa mu Yerusalemi. Naye ate ekira Bayibuli kyetulaga mu y'Oluzungu ti omusajja ono teyali mwogezi mulungi kyokka, teyali mugezi mu byawandiikibwa kyokka, wabula yalina mwogezi mulungi nnyo nnyini ddala. Ekitegeeza obwogezi bwe obulungi bwali bwagattibwako amaanyi mu byawandiikibwa. Waliwo omuntu nga mwogezi mulungi, naye mwogezi mulungi naye nga byogera tebiri mu nsa. Apolo yali mwogezi mulungi, era obwogezi bwe obulungi bwali buzimbiddwa ku busobozi bwe yalina mu byawandiikibwa, ku bukugu bwe yalina mu byawandiikibwa. So atandika otunuulira kino, waliwo ebyokuyiga bye tusobola okuba nga tujja kwona omwami nti tugwanidde okubeera nga tweggulawo mu kuyiga ebyawandiikibwa, tweggulawo mu kuyiga ebyawandiikibwa, kubanga ng'ate era ne bwe tumanyi endagaano yaffe empya etulagira ddala tuyige tweragire ddala ng'abakozi abalungi aba Katonda abatagwanira kukwatibwa nsonyi eri ekigambo kya Katonda, naye nga basobolera ddala okukyawuzaamu mu mazima gaakyo. Kati so Timoseewo ekyokubiri 2:15 yenyweza ebyo. Pawulo bwe yali agenda maaso n'okwawukana ne Timoseewo awandiika amugamba nti mu bbaluwa esooka essuula y'okunoonya olw'13 paka olw'15 yamugamba okwekuumira mu kusoma ebyawandiikibwa, yamugamba okwekuumira mu kusoma ebyawandiikibwa. Ensonga yali weeri lwaki yali agambiddwa bw'atyo, y'ensonga lwaki kintu ekirala ekyoko kye tugwanidde okuyiga kye kino nti omuweereza yenna omulungi kimugwanira nate n'okumanya okw'ebyawandiikibwa. Bayibuli nambulukufu bulungi mu Peetero ekyokubiri essuula esooka olunyiriri lw'okutaano nti ku kukkiriza tugatteko empisa ennungi. Ku mpisa ennungi
tugatteko okumanya. Okumanya kuno kutambulirako ebintu ebyenjawulo nga okumanya bye tugwande okubeera nga tuteeka mu nkola ne bye tutagwande okubeera nga tuteeka mu nkola. Tulina abantu bangi leero ensonga ey'okumanya bagiyisaamu amaaso nga basinga bagamba singa weggulira ebintu eby'okuyiga oba eby'okusoma oteeke ekkomo ku buweereza obw'Omwoyo Omutukuvu okubaako ebipya byakuwa. N'ensomesa ya Bayibuli si bwetyo bwetulaga. Ensomesa ya Bayibuli etuzaamu amaanyi mu nsonga ey'okwewaayo okuyiga. Era Omwoyo Omutukuvu tatujjukiza ebyo bye tutalaba mu byawandiikibwa, atujjukiza ebyo bye tumaziddemu ebiseera nga tweggulawo okwagala okubitegeera. So kikulu nnyo ekyo kyakutegeera nti Omukristaayo yenna ateggulawo eri okuyigirizibwa, eri okusoma ebyawandiikibwa, agasa kitono n'okubeera nga naye agenda mu maaso n'okuyimirira ekyo kyakkiriza. Olunyiriri olwa 25 lugenda mu maaso ne tulaga nti omusajja ono yali yayigirizibwa mu kkubo erya Mukama nga ayaka mu mwoyo, n'ayogera n'ayigiriza nnyo ebigambo bya Yesu ebya Yesu nga amanyi okubatiza kwa Yokaana kwokka. Kati bw'otunula ekyawandiikibwa kino kitulaga nti Apolo yali yabuulirirwa, ey'Oluganda egamba nga yali abuuliddwa mu kkubo erya Mukama waffe. Bwe twogera ku kye tuyita omuntu okuba nga abuuliddwa mu kkubo erya Mukama waffe, enjogera eyo ebiseera ebisinga mu ndagaano empya esonga ku njigiriza oba ku nsomesa eya Mukama waffe Yesu Kristo nga Matayo 20:23 bweraga. Ate era omuntu okuba nga abuuliddwa mu kkubo erya Mukama waffe Yesu Kristo era kisobola okutegeeza abagoberezi aba Mukama waffe Yesu, abagoberezi aba Mukama waffe Yesu Kristo nga Bikolwa Batume 9:2 lulagira ddala nti Pawulo yagenda mu maaso n'okubeera ng'ayiganya abo ab'ekkubo oba abagoberera ensomesa ya Mukama waffe Yesu Kristo. So ekikulu kye tusobola okugamba wano, tusobola okugamba nti Apolo mu kubanga yali abuuliddwa mu kkubo erya Mukama waffe Yesu Kristo, ateeka okuba nga yali abuuliddwa omu ku abo abayigirizwa aba Yokaana Omubatiza. N'ekirala ekikulu ekyokutegeera nti Bayibuli egamba nti omwami ono yali nga ayaka mu mwoyo era nga ayogera n'ayigiriza. Okwaka mu mwoyo ky'ekigambo kyekimu oba yenjogera y'emu etegeeza omuntu okubeera n'okuyaayaana. So mu bufunze tusobola okugamba nti Apolo yalina okuyaayaana. Ate ekikulu nnyo Bayibuli etulaga nti okumanya kwe okw'ebyawandiikibwa kwakulembera okuyaayaana kwe. Leero tuyina bangi nga okuyaayaana kwabwe kwe kukulembera okumanya. Mu bufunze tebalina kumanya naye bayaayaana nnyo. Pawulo yagamba nti eri Abayudaaya mu Balumi 10 olunyiriri olw'okubiri n'olwokusatu yalaga nti baalina okuyaayaana okwa Katonda naye kwali tekwesigamye ku mazima. Okuyaayaana okwo kwe kumu okwogerwako mu Balumi 10 kwe kuyaana kwe kumu kwe tulaba olunaku olwaleero. Abantu abasinga bayaayaana okubeera abayigiriza, bayaayaana okubeera abasumba, naye ekiriwo mu mazima nti okuyaayaana kwabwe kwe kukulembera okumanya kwabwe. Naye ng'ate mu nsomesa ya Bayibuli ekiyina okubeera nga kikumira okuyaayaana kwaffe ku mulamwa kye tuyita kumanya okw'ebyawandiikibwa mu mazima gaabyo. Kyetuva tulabulwa bulungi nnyo mu Yakobo 3 nti ffe abasomesa tujja kulamulwa n'obusungu bw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Ekitegeeza nti toganya kuyaayaana kwo kulembera kumanya. Kakasa ti okuyaayaana kwo kusimbiddwa ku musingi ogw'okumanya osomesa ebyo ebikkirizibwa ate toyitirira ku ebyo ebyawandiikibwa.
ensonga lwaki tununulya omutwe guno ogwogamba nti obwetaavu obw'okumanya enjiri mu mazima gaayo. Pawulo yennyini naye yawandiika Bagalatya 1:6 paka 9 n'alaga nti omuntu yenna asomesa ekintu ekirala ekyawukana ku ebyo bye baali basomesezza, omuntu oyo yali agwanidde okukolimirwa era n'akiddiŋŋana emirundi 2. Ebiwandiiko eby'enjawulo nabyo binywereza ddala ensonga y'emu ey'okuba nga tukuumira ddala ebyo ebyatuweebwa obutayitira ku ebyo ebyatuweebwa. Ne Peetero ekyokubiri essuula esookera ddala olunyiriri lw'ekumi 19 okkirira wansi nayo enywereza ddala bulungi ng'eraga nti tuyina ekigambo eky'obunabbi eky'amazima, nti bye tuyina mu byawandiikibwa bimala, bye tuyina mu Bayibuli bye tugwanidde okubeera nga tunywererako ate bye tugwanidde okusomesa abalala. So wano ky'osobola okubeera ng'otegeera nti weewaawo Apolo yalina okuyaayaana, era tusobola okugamba nti okuyaayaana kwe mukuba nti kwali kusimbiddwa oba nga kuzimbiddwa ku kumanya okw'ebyawandiikibwa, ensonga lwaki n'okusomesa kwe kwali kwa bwegendereza kubanga Bayibuli etulaga nti n'ayogera ng'ayigiriza nnyo ebigambo bya Yesu nga amanyi okubatiza kwa Yokaana kwokka, nti ekyo ekitono kyali amanyi yakisomeseza ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Era tusobola okugamba nti yali musajja mukozi nga Bayibuli bw'etulabula oba nga bw'eyogera mu Baluumi essuula 12 olunyiriri olw'11 tetugwanidde kubeera banafu ku mulimu gwaffe, wabula tugwanidde okubeera nga twaka omwoyo. Nti kyosobola okuba ng'otegeera wano nti omwami ono kwekyo kye yali amanyi yali mwesimbu, yali wa mazima, yali mwegendereza nnyo mu kyo era yali mwesigwa mu ekyo, yakisomeseza ddala bulungi. Waliwo bangi abayinza okuba nga bamanyi bingi naye ng'ate si beesigwa ate nga tebabisomeseza ddala bulungi, naye ekyo kyali amanyi kyokka ekitono ekyo yakiteekera ddala mu nkola n'akisomeseza ddala bulungi. So nga tetunnabagenda ku nnyiriri 26 kye tusobola okuba nga tukkiriziganya nti Apolo yali talina kumanya kumala okw'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Apolo yali talina kumanya kumala okw'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Mu bufunze tusobola okugamba nti okumanya kwa Apolo okwa Kristo tekwasukkuluma ebyo Yokaana bye yali yasomesa, tekwasukkuluma ebyo Yokaana bye yali yakola ki, bye yali yasomesa. So bwetyo bwe tusobola okubeera, bwetyo bwe tusobola okuba nga tukola tutya nga tugamba nti okumanya kwe kwali tekusukkuluma ebyo Yokaana bye yali yakola ki, bye yali yasomesa. So kati mu bukulu bw'ensonga wano kye tusobola okubeera nga tugamba tugwanidde okutegeera biki byo ebyali ekitundu ku buweereza obwa Yokaana, biki bye yasomesa. Ekisookera tumerera no okusomesa kwa Yokaana kwatambulira nnyo ku kubatiza, ate era okubatiza okwo kwaliko akabonero ak'okwenenya. Matayo essuula 3 olusooka paka ku lw'omunaana, Bikola Batume 13:24, Bikola Batume 19:4 zonna zisonga ku nsonga eyo y'emu. Kyokubiri kye tusobola okuba nga tunyweza nti Yokaana yabuulira ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Matayo 3:3 etulaga Yokaana ayogerako ng'agamba nti eddoboozi eryali mu buwawanguse eyo mu ddungu nga lirangirira okuteekateeka ekkubo erya Mukama. Ekyokusatu kye tusobola okugamba nti mu lujjudde lw'abantu Yokaana yasobola okutegeera nti Yesu ye mwana wa Katonda. Yokaana 1:29 etulaga nti yagamba olunaku oluddako bwe yamulaba ng'ajja n'agamba, laba akaliga ka Katonda akajjawo ekibi eky'ensi. Kyokusatu kye tusobola okugamba Yokaana yayogera ku kubatizibwa okw'Omwoyo Mutukuvu nga kwali kwakolebwa Yesu yekka. Matayo essuula 3 olunyiriri lw'11. Ate era kye tumanyi ekyali kyalina akakwate ku buweereza bwa Yokaana yaweebwa omukisa ogw'okuba nti ye yabatiza Mukama waffe Yesu Kristo, naye waliwo by'ataamanya, waliwo ate era by'ataalaba.
emu ku by'ataalaba, teyalaba musaalaba, teyalaba kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, teyalaba kye tuyita okwogera kwa Mukama waffe Yesu Kristo ku mulimu ogw'ogenda mu nsi yonna, ate era olunaku olwa Pentekooti teyalulaba kubanga obuweereza bwe bwali bwa myezi 6 gyokka. Naye obukulu obw'obuweereza bwe newankubadde bwali bwa myezi 6 gyokka, tusobola okugamba nti obuweereza bwe bwasaasaana mu mawanga ag'enjawulo. Y'ensonga lwaki mu bikolwa by'abatume tulaba mu ssuula ya 19 nga abantu ne mu Efeso abaali abayigirizwa aba Yokaana bali mu Efeso. Efeso yali wala nnyo, yali yeesudde ebbanga ddene nnyo okuva Buyudaaya gy'eri. Tulaba n'omuntu eyakuzibwa mu Alexandria nga Apollo nga naye yali amanyi ku nsomesa ye Yokaana. So tusobola okugamba ettutumu ly'ensomesa ye lyali lyasaasaana mu mawanga ag'enjawulo. So bwe tuyingira mu lunyiriri lwa 26 Bayibuli etulaga nti era awo Apollo n'atandika okubuulira mu buvumu obw'amaanyi ennyo mu sinagogue. Kati tutegeera nti kubanga yali aze mu Efeso nga avudde mu Alexandria ekya Egypt, eyo gye yali yayigira ku nsomesa ya Yokaana, atambula adde eno, kyetulabira ddala nti Katonda mu bukulu bwe obw'okuteekateeka ebintu. Pawulo ava e Kolinto n'agenda Efeso, n'ava Efeso ayolekere e Yerusalemu. Naye we yali ava Katonda teyaganya kubeera nga waliwo ebbanga eddene, n'akkiriza omuntu omulala okubeera nga ajja mu kifo ekyo okwongera okuzimbira ku ebyo Pawulo byali amaze okuba ng'anyweza mu bakkiriza ab'omu bitundu ebyo. Naye ate ekirala ekikulu kye tulaba nti mu Efeso eno Apollo gye yajja waaliwo omwami n'omukyala abaali abayambi mu buweereza obwa Pawulo, abaali bayize ebingi okuva ku Pawulo nga baali balekeddwa mu Efeso. Bayibuli etulaga nti omwami ono bw'ajja n'ayogera mu buvumu, ekintu kye tusobola nakyo okubeera nga tukiyiga nti kyonna kye tuba tumanyi mu mazima nga kikwata ku Mukama waffe Yesu Kristo tuba tugwanidde okukyogera mu buvumu. Naye obuvumu bw'ono omwami tusobola okugamba bwe buvumu obwali bulina ekkomo ku ebyo byali ayigidde ku Yokaana. Mu bufunze byatayina kubeera ng'ayogera oluvannyuma lw'omusaalaba, byatayina kusomesa, ate byali akola ki? Byali asomesa. Apollo yali muyivu, yali mumanyi, naye waliwo byali tategeera. Nti n'olunaku olwaleero tuyina abo abakyagenda amaaso n'okusomesa ebitayina kuyita ku musaalaba, bimu eby'ekkumi, ebibereberye, obutalya ebika eby'enjawulo eby'emmere, okuuma olunaku olwa Saturday nga ye Sabbiiti, n'ebintu eby'engeri ng'ezo. Jjukira bulungi nti ebyafaayo biraga mu Bayudaaya waliwo enzikiriza eyali eriwo nti abo abaali abayivu mu bo baweebwanga omukisa okubeera nga boogera eri abantu makuŋŋaaniro gaabwe. Newankubadde Apollo yali wa kika ekya Benjamini, teyali Muleevi, mu kuba nti alinako obumanyi bwe yali amanyi, ate nga Abayudaaya baali bassaamu nnyo ekitiibwa ensomesa ya Yokaana nti yali muntu eyali asinikiddwa okuva eri Katonda, bakkiriza Apollo kubeera nga ayogera mu kuŋŋaaniro lyabwe. Naye ng'era bwe tulaze nti nga Bayibuli bwe tulaze, okumanya kwe kwali tekutuukiridde mu njiri yonna eya Mukama waffe Yesu Kristo, nti ebyo ng'agenda mu maaso n'obyogera, omukyala n'omwami we, oba omwami ayitibwa Akula ne mukyala Pulisikira bamuwulira ng'ayogera. Bwe bamuwulira ng'ayogera bamuzza mu mabbali era ne bamunnyonnyola ennyo mu ngeri etuukiridde eya Katonda, nti weewaawo alina kyali amanyi ne yali yeetaaga obuyambi. Nga leero waliwo abaalokoka, ye mazima okulokoka baalokoka, naye tebamanyi obulokozi buno bwajja butya, era nga akabondo ke balimu tekasobola kukkiriza, oba we bali tebakkiriza nti okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kye kisookera ddala muntu nga tannakkiriza, nti tebamanyidde ddala. Bayibuli eba egamba, bwe tugamba nti omuntu
oba abantu ffenna twafa olw'ekibi kya Adamu era tetulina kukkiriza, tetulina busobozi bukkiriza okuggyako Katonda ng'akoze ekyamagero n'atuzuukiza mu myoyo gyaffe, kubanga tetwali bubeezi balwadde, twali bafu. Omulwadde asobola okweyamba naye omufu tasobola kweyamba. Ne tutegeeza nti okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kye kisooka okukkiriza. Bwe tumala okuba nga tuzaaliddwa omulundi ogwokubiri okukkiriza ne kutuweebwa, okukkiriza okwo kutuweebwa olwo tulyoke tukkirize enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga tuba tumaze okukyusibwa Katonda emitima gyaffe. Olwo ne tusobola okubeera nga tukkiriza, ne twenenya, ne tutandika n'okusaba ekisonyiwo eky'ebibi byaffe. Naye abatabimanyi ebyo bwe bagamba nti okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kye kisooka okukkiriza, bawulira ddala nga obajjedde ddala ku nsonga gye bamanyidde ddala ebbanga eddene nnyo nti baakikwata bukusu nti omuntu agwanidde okukkiriza, naye tebamanyi kiki ekireeta okukkiriza. Ekireeta okukkiriza kwe kuba nti omutima gw'oyo akkiriza guba gumaze kubeera nga gukyusiddwa. Katonda aba tasoose kuwa bwagazi bwe, tosobola mwagala. Tumwagala kubanga yasooka otwagala. Bayibuli kyesomesa mu Yokaana 4:19 nti bingi nnyo ebigenze maaso n'okuba nga biyigirizibwa. Ng'era endowooza ey'ogamba nti okukkiriza kwaffe kwe kutuleeta Katonda otukkiriza, tugiteeka wansi w'ensomesa gye tuyita eya Arminianism, egamba nti nga G.I. Packer bwe yawandika n'agamba nti no Arminianism oba ensomesa eyo egamba nti efuula omuntu okubeera nga obulokozi bwe bwesigama ku ye, era okukkiriza okulokoka okubeera nga kulabwa nga kusinzidde ku mulimo omuntu gwakola ki, gw'aba akoze. Naye ng'ate Bayibuli mu Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka olwokutaano si bwetyo bwetulaga, kubanga oyo atali mu Kristo, oyo omuntu agoberera eby'omubiri tasobola kwagala bya mwoyo, ate ow'omubiri tasobola tegeera bya mwoyo. Akolinso 2:14. Mukama waffe ne yanyweza n'agamba teri muntu yenna asobola kujja gy'ali okujjako nga kitaawe yamusoboseza okujja. Kyensonga enkulu. So bingi ebisomesebwa olunaku olwaleero nga tebiri ku mulamwa, tebigoberera ebyo bituweereddwa mu byawandiikibwa. Naye akakulu nnyo kenjagala obeere ng'otegeera ku Akula ne mukyala we nti Akula ne mukyala we baali baafuna obusobozi obutegeera ensomesa yonna ey'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, era obusobozi bwe balina obw'okutegeera enjiri yonna ya Mukama waffe Yesu Kristo ne babweyambisa okuba nga bannyonnyolera ddala Apolo ono mu ngeri esingira ddala obulungi ku nsonga ey'ekkubo erya Mukama, ku nsonga ey'ekkubo erya Mukama waffe Yesu Kristo, okusinga ekyo kyali afunye mu ssomero lya Yokaana. Jjukira enjiri ogitegeera olina osoma Bakolinso 15:3 paka 4 ne Baluumi 4:2-5. Omwo mw'otegeerera ddala enjiri kye ki. Ate ekitabo ekisingira ddala okugaziya ensonga eno ky'ekitabo eky'Abaluumi. So mu bufunze kye tusobola okuba nga tugattako kye kino amanga ntino omwami ono n'omukyala Katonda yabakozesa okubeera nga baasobola okugatta ku tterekero ery'okumanya okw'amaanyi Apolo lye yalina. Ate ekikulu kwe kulaba nti newankubadde Apolo yali muyigirize nnyo, yakkiriza okubeera nga asomesebwa omwami eyali omuweesa wamu ne mukyala we, newankubadde yali ayitirira ku bo mu kumanya kw'ebyawandiikibwa. Kintu ekyo si kya bulijjo. Olunaku olwaleero oli singa omulaga nti by'asomesa tebikkiriziganya n'enjiri yonna ya Mukama waffe Yesu Kristo, ajja kukubisa emyaka gy'alina akugambe nkusinga obukulu, tolina ky'oŋŋamba. Ajja kukozesa obugagga bwe bw'alina abukusikireyo okusirisa ekyo ky'oyagala omuyamba okutegeera, akugambe ki ky'onsinga mu bikwatibwako. Njogerako abo abayitibwa abaweereza. Ajja kugirayo ensonga ey'obungi obwabo abamugoberera okusinga okumanya okw'ebyawandiikibwa, agambe tewekibanga gwe ky'omanyi kisinga ky'emanyi, lwaki olina abagoberezi batono. So
embeera y'emu eyali mu Bakolinso embeera y'emu kaakano erabikidde nnyo mu kanisa nti abantu balina embeera y'okweyisa ey'okugoberera omubiri ng'era eby'omubiri bye beeyambisa okukakasa nti ba mwoyo. So ekiraga nti Apolo yali muweereza wa nnamaddala owa Mukama waffe Yesu Kristo newankubadde yali abulamu wano ne wali, kwe kuba nti mu kumanya kwe yalina tiyali musajja wa malala kugaana kubanga asomesebwa abantu abaali abaweesa obuweesa. Kintu ekyo tosobola kubeera nga ogamba kyangu nnyo kyakusanga olunaku olwaleero kubanga abasinga okusomesa ebintu ebikyamu ng'ate balina abagobereza enfanfa oba nkumulitu tebatuukikako olunaku olwaleero. Babodegaadi balinganga babodegaadi, emitendera giringanga emitendera, layini eringanga layini, tebatuukikako. Naye Apolo mu kumanya okwo kwonna kwe yali ayina okwabiri ebisigadde newankubadde etategeedde ddala njiri eya Mukama waffe Yesu Kristo akkiriza abantu abaali abaweesa obuweesa oba omuweesi oteekeko n'omukyalo okubeera nga agabana mu byafa ebyokugamba nti omu ku bayambako abo Katonda byateekawo okubeera nga enjiri ebuulirwa mu kyasa ekyasookera ddala. Tusobola okugambya ddala nti Apolo yali musajja wa Katonda era yali atya Katonda, yali nga afaayo nnyo okubeera nga tadduka nga tagoberera ebyo byali biragiddwa. Bantu bangi badduka nga tebagoberera mitendera. Paulo mu Bakolinso esooka essula y'omwenda atulabula obutamala gadduka nga tetugoberera ebyo ebirambikiddwa bye tugwanidde okugoberera. Apolo afaayo eri ebyo byonna n'ategeera ddala nti ye ntegeezeddwa ensobi yange eno, ŋŋwanidde kwanukula ntya, era akkiriza n'atendekebwa, akkirizibwa n'ayigirizibwa, akkirizibwa n'abangulwa. Obwetaavu weebuli obw'okuba nga tutegeera enjiri yonna mu mazima gaayo. Abamu bagamba nti Pulusukera yali alina engeri gy'atwala obuyinza ku mwami we kubanga erinnya lye lisinga okulabikira, lisinga okukulembezebwa ng'ery'omwami we terinajja. Ssebo ne nnyabo ekyangu eky'okuddamu kye kino wammanga nti omukyala oyo talina ngeri yonna gye yasuula nteekateeka eyateekebwawo Katonda oba obutonde mu Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri olw'11 mpaka olw'14 ne mu Bakolinso ekisooka essula ey'O11, wabula yakolera wansi w'obukulembeze bw'omwami we. So talina ngeri yonna gyatwala buyinza ku mwami we, ate baali wamu bonna ate tebaakikolera mu lwatu, baakikolera mu mabbali. Gwali kibiina ekyalimu abaami n'abakyala mu Pulusukera okubaako kyagenda mu maaso n'okuttaanya. Kino kyali kya mabbali. Bayibuli etulaze nti Akula ne mukyala we baamuwulira ne bamukwata ne bamuzza mabbali ne bamunnyonnyolera ddala mu ngeri esingira ddala okuba nga nnungi nnyo okusinga ekyo kyali afunye okuva ku Yokaana. So kikulu nnyo otegeera nti buli muntu yenna ali mu mubiri gwa Kristo Yesu yaweebwa obusobozi mu ngeri ey'enjawulo nga Omwoyo wa Katonda bwe yasalawo nti ye oli yali mwogezi mulungi ne waliwo byali tamanyi. Ebyo byali tamanyi Katonda akozesa ate abo bwe yali ayambye okutegeera mu ngeri endala okumuyamba naye okutuuka kutegeera amazima nga Balumi 12:3 bwelunywereza ddala bulungi. So tusobola era okugamba nti Akula ne mukyala we baalagira ddala ekifaananyi eky'abakuumi ab'enjiri kubanga baali bagufu nnyo eri okuleeta okutereeza okw'omuntu eyali asomesa ebintu nga tebikwatagana n'ebisigadde. Ffe ffenna tulagirwa mu ndagaano empya. Bw'ojjukira Pawulo nga wandiika Tito omugamba nti byonna by'osomesa kakasa nti osomesa ebyo ebigoberera ensomesa eya nnamaddala. Ensonga y'emu mu Timoseewo ekisooka 1:3 Pawulo yali awandiikira Timoseewo amugamba nakuwandiikira nga sinagenda e Makedoni okulabula abantu abo bonna obutasomesayo kintu kirala. Bagalatiya 1:6 nayo enywereza ddala paka olw'omwenda okubeera nga tubeera beegendereza obuteeteeza ku ebyo ebyatuweebwa. Ensonga lwaki Batesalonike ekyokubiri 15 netugamba okunyweza obubaka nga bwatuweebwa. Bakolinso ekisooka 11:2 enyweza nga etulaga nti tetugwande kuyitira ku ebyo ebituweereddwa wamu ne Bakolinso ekisooka 4:6. So yensonga lwaki obwegendereza butugamba nti n'omuntu singa aba yeewaddeyo n'abeera nga muyizi w'ekigambo kya Katonda ajja kutuuka ku ddala nga takwatibwa nsonyi ng'ate asobola n'okyawuzaamu mu ngeri eyo eweesa Katonda ekitiibwa. So ffe ffenna tugwanidde kubeera nga tufaayo okutegeera
enjiri mu mazima gaayo bwe tunaabeera nga tunaagasa mu mubiri gwa Kristo Yesu, ate bwe tunaabeera nga tuli abantu abeegomba okuweesa Katonda waffe kitiibwa. So bw'otunuulira olunyiriri lwa 27 Bayibuli tugamba nti Apolo bwe yasalawo okuyita mu Akaya, abooluganda ne bawandiika nga bazaamu amaanyi abayigirizwa okubanga bamwaniriza obanga bamusembeza, era oyo bwe yali azze n'abayambako nnyo abo abaali bakkiriza okuyita mu kisa. Nti tetumanyi lwaki Apolo yayayana nnyo genda mu Akaya, naye ensonga y'emu tetumanyi lwaki Pawulo yayayana nnyo genda mu Yerusaalemi. Naye kyetusobola okugamba nti obukulu bwa Katonda obuviirako enteekateeka ye y'ebintu ng'okwagala kwe kuli ku lw'ekitiibwa kye, tusobola okugamba bwali mukono gwa maanyi eri okuyayana okwono omwami ogenda mu Akaya. Era ekirala ekyetusobola okuba nga tutegeera nti kyetulaba wano ekikulu nti mu kubeera nga yali alina kyali agasizza aba Efeso, bawandiikira ab'omu Akaya nga bagamba omuntu oyo yali agwanidde okuba nga asembezebwa. Ekyo kyakuyiga eri ffe ffenna, omuweereza oba obuweereza bwe tuba tuzudde nti bwa mugaso eri ekkanisa, tuba tugwanidde okubeera nga tubusongera ku bantu abalala okubeera nga nabo bakola ki, babuganyulwamu. Wabula olunaku olwaleero waliwo naawe ayinza okuba nga buno obubaka obufunye emirundi mingi nga mu butuufu ogamba olina byoyize okuvamu ebyetukola, naye ng'ate toweerezaako bannoobo, tofaayo kubeera nga ne bannoobo abalala abatamanyi bino obaweereza obubaka buno nabo bagende mu maaso n'ozimbibwa. Naye engeri ya Bayibuli gye tulaba wano eno nti nno ekintu ng'okiganyoddwamu nga kiweesa Katonda ekitiibwa, tetugwanidde kikwatibwa nsonyi kubanga n'abalala bakiganyulwamu, ffenna tubeere nga tukola, ffenna okubeera nga tukola tutya, nga tuzimbibwa. Wabula n'ekirala Bayibuli kyetulaga nti yayambako bangi bwe yatuuka mu Akaya, abo abaali bakkiriza okuyita mu kisa. Bino bye mbadde nyweza wali eri nti obulokozi bwaffe buyimiridde ku musingi kisa kya Katonda, mu kuba nti Katonda abo be yayawula edda era abaleeta eri okukkiriza mu njiri ey'omwana wa Yesu Kristo, kuyita mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Abantu abo bazuukizibwa ne bafuulibwa ebitonde ebijja, era ne basobola okubeera nga ne bazaalibwa omulundi ogwokubiri, era abantu ne basobola okuba nga bakkiriza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, ne baleka amakubo gaabwe amakadde ne bagoberera Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli etulaga mu 28 nti Apolo bwe yali amaze okuba nga ayambiddwako era n'asala n'ajja mu Akaya, eno mu Akaya gye yali n'okuwakana okw'amaanyi n'Abayudaaya mu lujjudde nga balagira ddala okuviira ddala mu byawandiikibwa nti Yesu ye yali Kristo. Jjukira bulungi mukwano nti endagaano enkadde oba ebyawandiikibwa eby'endagaano enkadde byonna bituukirizibwa mu Kristo nti ye mulokozi ate era ye Masiya. Kati Apolo bw'atuuka mu Akaya ne yeeyubuluza, bwe yeeyubuluza atandikira ddala nga Pawulo bwe yali nga yakakyuka mu Bubiika bw'Abatume essuula ey'omwenda olwa 22, bwe yawakana okw'amaanyi mu lujjudde n'Abayudaaya nga bakakasiza ddala nti Yesu ye yali Masiya. So mu nkomerero ya bino byonna kyenjagala obeere nga otwala ewaka oba obuteerabira kye kino wammanga nti bwe tuba tulina enjigiriza ey'enjiri eyannamaddala era nga ntuufu, enjiri eyo entuufu era eyannamaddala eyambako okunyweza okukozesebwa kwaffe oba omugaso gwaffe mu buweereza. Nti bwe tuba nga kyetusomesa kyannamaddala kinywereza ddala okukozesebwa kwaffe mu buweereza, nti kiba kijja tuleetera okuba nga tusobola okuyamba abantu bangi, tubeera nga tuli ba mugaso nnyo eri abalala. So kikulu ffenna ne tubeera nga tufuna okumanya okwannamaddala kw'enjiri, kubeera nga tuli ba mugaso mu buweereza. So lasukako wano wabula okugamba faayo nnyo okukakasa nti by'omanyi bikkiriziganya n'ebisigadde byonna ebyatuweebwa mu byawandiikibwa. Teri n'omu ku ffe alagibwa kusukkuluma ebyo wabula okunyweza ebyo ebyatuwandiikibwa edda. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.